Abamu ku bayizi ab'amasomero ag'enjawulo basabye abantu abatutumufu naddala abali mu by'amasanyu okomya okuteeka emize gyabwe ku mikutu emigatta bantu kuba giviiriddeko abaana bangi okuyiga okozesa ebiragalalagala nga beegomba okubafaanana. Okusaba kuno kujjidde mu kiseera ng'ekitongole ekirwanyisa emize egy'abaana okukozesa ebiragalalagala ki drugs apaana ekikulemberwa Anne Sebunya omuweereza mu puroguramu Mukeeze ku Radio eno nga kitegeka olukuŋŋaana olw'abakulembeze b'abayizi olugendereddwamu okubangula abayizi okuwala okozesa ebiragalalagala. Abamu ku bakulembeze b'abayizi mu Baptist High School Ekitebe nga be bamu ku bagenda okwetaba mu lukuŋŋaana luno bagamba nti bannaabwe bangi bagudde mu katego ak'okuyiga okozesa ebiragalalagala nga balabira ku bantu abattumufu be balaba ku mikutu emigatta bantu. Nze Sempija Jonathan Trevor nga nvudde ku Baptist High School Kitebe. Abantu betulabirako abamu si betulina okulabirako. Tulina kulabira ku muntu agaaya yeegaaya mu bantu n'olowooza nti gw'olina okutambulira mu bigere. Nedda abantu betulina okulabira ku bazadde baffe kuba omuzadde tasobola kuwa kintu kikyamu kyakugenderako. Abasomesa mubeere mikwano gy'abayizi, temubeera kintu bayizi kye beekokkola nti waakulaba ng'ayita mu kakuubo akalala. Nze Uwako Kedwin Cohen kivira ddala mu community gye tuva abantu betukoppako tufuna nnyo challenge nti bana bavubuka olujja ku ssomero ne batandika okuppa egy'emize ne bagireeta ku board bagezeeko okulaga nti egundi yakoze kino negundi yakoze kino waki nze sikigezaako. Abayizi bano era bagamba nti okusoomozebwa okulala kubasanga nti be bazadde abamu n'abasomesa abatafaayo kumanya ngeri gye batambuzaamu obulamu. Nze Naboa Joy Michelle nga nze special duties wa Baptist High School. Challenge tusinze okufuna nga abakulembeze b'okusomero. Drugs ziri easily available to students. Tuli mu mulembe nga buli kintu kye twagala almost tukifuna buli kiseera bwe twagadde. Awo tusabira government eteekewo amateeka okukendeeza enjaga mu masomero. Nsaba nnyo abazadde batwaleyo nnyo obudde okumanya abaana baabwe wadde tubeera ku ssomero naye ebisinga tubijja waka. Nze Nakimera Tracy tujja kwetaaga counseling y'abaana mu masomero tugeze nga baleeta ba senior woman ba senior men nga basobola okukansolinga abaana. Tumwesigye Steven nga musomesa atendeka abayizi okwewala emize agamba nti Uganda esaana okusitukiramu okusomesa abayizi ku bulabe obukozesa ebiragalalagala. Ekyamazima ekintu kino kigenda kulya eggwanga. Nze mbaddeko e Kenya naye ndabye abaana abo abato abaana banuusa obufuto obutono obwo bw'otunulira mu jjaamu ebintu bye bakola n'obwambe bye babeera nabwo wano tubadde tukyaliko lakemu naye tekitegeeza nti tuli bulungi naye embeera gyeraga gye tutunudde abantu bagaaya abantu amatama gazimbye balina n'engeri gye bakiyitirizaamu okulaga okukirungiyo okukiraga nti nno bannanga atagaayiza tajja kuba tali bulungi. Nkubiriza abakulu abazadde ba celebrities especially abaana no basinga okulabirako bwe balina ebintu bye bakozesa nga si bya buntu tebabiraga ate ku mitimbagano abaana no kubayigira. Abike Media Promotions.